أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mu bufunze ab'ebitiibwa nsaba munzikize tutunuuleko Imaamu Jaafar Sadiq alayhi salatu wassalam ne basikolazi b'Abaganda ffe Abasunni kati nga ba Abu Hanifa, Imaamu Anas ibn Malik n'abalala bamwogerako ki n'eyo contribution ye gye yakola, ebirungi bye yakola olw'Obusiraamu tubeere nga tubitunulako mu bufunze bakadde bange ab'ebitiibwa. Nga tetunaba kutandika twagamba nti Sahih Muslim nga tutandika twagamba nti Sahih Muslim volume y'okubiri peji 238 lubeerera tukiddamu ne tugamba nti nabbi yaleka ekiraamo kya Qur'an ne ba Ahlulbayt alayhim salatu wassalam. Qur'an yetasobola kukyusibwa Suratul Hijr aya 9 era ba Ahlulbayt abo Katonda be yatukuza Suratul Ahzab aya 33 era n'afuula n'okwagala n'okubagoberera nga kiri wajibu Suratul Shura ya 23. Naye ate basahaba wadde nga bawa nabbi bai'a abamu agamba nti tuteekeddwa kubeera nga tubagoberera buli kaseera, era n'agamba nti n'abo abakyuka bava ku ndagaano bai'a gye bawa nabbi abakyuka ne beyonoonera bokka, era agenda kubeera nga bapanishinga n'abo abalemera ku ndagaano yaabwe ku bai'a gye bawa nabbi agenda kubeera nga abasasula mu biseera birungi byereere Suratul Fatih aya 10. Nolwekyo tutegeera nti basahaba abamu baali bakyuka nga nabbi wali era nga avuddewo, kitegeera naye ba Ahlulbayt bo tebasobola kubeera nga bakola ki bakyuka okuva ku Imaamu Ali paka ku Imaamu Muhammad al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Tutegeera Allah abeerenga ayanguye okumuleeta okubeera nga aleeta emirembe mwene ensi ejjudde dhulumu. Ne tulaba nti mu Suratul Qasas aya 68 lubeerera Katonda yatonda omuntu era yamulondera afuna bulungi alonda bannabbi n'abasika baabwe ng'era walonda ba Ahlulbayt okubeera nga basika bannabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wadde nga ba Ahlulbayt si bannabbi okuva ku Imaamu Ali paka ku Imaamu Muhammad al-Mahdi, naye Katonda era ye yabalonda. Nanti nabbi tayogera kintu okujjako nga wahayi bubaka. Suratul Najm aya 3 paka ku aya ya 4. Ne tugamba nti n'abo abasika abo aba bannabbi wadde nga si bannabbi Katonda yabalonda nga walonda ba Ahlulbayt, era nga we yalonda oyo King Talut. King Talut yali musika wa nabbi Yusha Abunun. King Talut yali nabbi naye Katonda yamulonda okubeera nga musika wa nabbi Yusha Abunun mu Suratul Bakara aya 246 paka 248. Nolwekyo omuntu okubeera nga oli musika wa nabbi wadde nga toli nabbi, ekisooka Katonda ateekeddwa okubeera nga yakoze eki yakulonzi, ng'era wayogera ku Taluti ng'agamba nti inna Allaha astafahu alaykum, yamulondera abo abantu. Ekyokubiri wazaadahu bastatan fil ilm, n'amwongeza knowledge ng'ajja aba Ahlulbayt alayhim salatu wassalam, era nga bano be Imaamu Jaafar Sadiq we muwulira nga ba Abu Hanifa bagamba nti lawula sanatan la halaka Nu'man, singa tegyali myaka 2 la halaka Nu'man. Oyo Abu Hanifa yandibadde azikirira n'abalala Imaamu Malik n'abalala nga tugenda okubeera nga tulaba. Ekirala bateekeddwa okubeera nga bavumu tebadduka mu ntalo. Wazadahu bastatan fil ilm wal jism, bateekeddwa okubeera nga balina shajaa, balina obuzira, bagumu tebadduka mu ntalo nga basahaba abamu bwe badduka mu ntalo eza Uhudi n'endala. Nga tugenda mu maaso, muganda nga w'ekitiibwa Imaamu Jaafar Sadiq alayhi salatu wassalam, taata we Imaamu Muhammad al-Baqir era maama we ye Farwa, azaalibwa mu Madina nga 17 Rabiul Awwal omwaka gw'83 hijiri, ogukwatagana mu mwaka 72 eddi. Imaamu Jaafar Sadiq alayhi salatu wassalam attibwa, afuna bulungi attibwa mu Medina, eyo yennyini gye yazaalibwa nga 15 Shawwal, abamu bagamba nga 15 Rajab omwaka gw'148 ogukwatagana mu mwaka 765, era attibwa oyo Abbasaidi Khalifa ayitibwa Mansur, afuna bulungi. Era Imaamu Jaafar Sadiq aziikibwa mu kifo ekiyitibwa Baqi oba Jannatul Baqi. Nga tugenda mu maaso nga we tugambye nti Imaamu Muhammad Baqir alayhi salatu wassalam ne Imaamu Jaafar Sadiq mu biseera byabwe bano ba
Umayyadis bali balwanagana ba Abbasidis nga ba Abbasidis bagala kubeera nga bajjako ba Umayyadis. Nolwekyo obudde bwe bamalanga balwana ba Umayyadis ne Abbasidis, Imam Muhammad Baqir ne Jafar Sadiq bo baali bize kusomesa. Kyobalaba ebiseera ebyo baasomesa nnyo amazihibu ge ag'Imam Jafar Sadiq ne gatuumibwa Jafar Imamiyya, naye nga bonna be bana abagoberera ekiramu kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Quran ne ba Ahlul Bayt ne ba Imam 12 okuva ku Imam Ali paka ku Imam Muhammad al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif, Katonda abeerenga ayongera okubeera nga amuleeta Imaamu waffe we 12. Nolwekyo ku kiseera ekyo amazibu gakyaka nnyo, gawulikakana nnyo, ba students abasoma baali bangi ne ba ulama abo abasomanga ku Imam Jafar Sadiq ne Imam Muhammad al-Baqir. Amazibu ago ne gatuumibwa Imam Jafar Sadiq neera be bamu abo Shia Imamiyya abagobera ekiramu kya Nabbi Muhammad, Quran ne ba Ahlul Bayt alayhim salatu wassalam. Nga toyongera still Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam ayina abayizi bangi be yasomesa, era abamu kubo mulimu Jabir ibn Hayyan oyo atandika physics, chemistry ne mathematics. Funa bulungi. Nolwekyo bano be Imam tebaali balina knowledge ezenjawulo. Nolwekyo lesson eri gwe brother nange okubeera nga twetanira knowledge zonna wadde ng'esinga ya Quran ey'ekitiibwa n'empisa z'aba Ahlul-Bayt alayhim salatu wassalam biteekeddwa okwekwatako nga nabbi avuddewo ng'etwala Muslim volume 2 page 238. Nga tugenda mu maaso still Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam, abamu ku bayizi beera ayitibwa Malik ibn Anas. Funa bulungi nga woli anti ba Maliki, abasunni aba Maliki yatandika aga mazhibu naye student wa Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam. Mu kitabo Bihal Anwar volume 47 page 28 n'ebitabo ebirala by'abaganda baffe abasunni. Ono gundi Malik ibn Anas wabanga ayogera ku fadail za Imam Jafar Sadiq agamba nti ebimu ku birungi Imam Jafar Sadiq n'abamu ku bayizi be nga tugenda mu maaso kuba tugambye nti asooka yono Jabir ibn Hayyan atandika physics, chemistry n'abalala bonna basoma ku Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam. Omu kubo era ku bayizi be Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam ayitibwa Malik ibn Anas, oyo atandika amazibu ga sunni aba Maliki. Funa bulungi mu kitabo Bihal Anwar volume 47 page 28 n'ebitabo ebirala by'abaganda ffe abasunni wabanga ayogera an fadl Imam Jafar Sadiq ku birungi Imam Jafar Sadiq agamba nti ma ra'at aynun wala sami'at udhunu wala khatara ala qalbi basharin afdal min Jafar Sadiq fadlan wa ilman wa ibadatan. Na hadis paka ngegenda mu maaso. Imam Malik ibn Anas ku birungi by'Imam Jafar Sadiq agamba nti teri liiso lyali likoze eki lirabye oba teri kutu yali ewulidde. Onfuna bulungi, era teri mutima gwali gwekanze ne gubeera stricken ku mulembe gwaffe. Onfuna bulungi. Nolwekyo ekutu teyawulirako oba eriiso teryalabako birungi byonna bya muntu okusingako ebirungi by'Imam Jafar Sadiq nga ilim, ibada na buli kimu. Kyategeeza nti ku mulembe gwabwe teri muntu yenna yali asinga Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam mu ilim nga buli kimubuuza abeera akiddamu, ibada okubeera nga atya nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, obuzira na buli kimu. Jukira twagamba nti wagamba nti fadlan wa ilman wa ibadatan, nti Imam Jafar Sadiq yali abasinga ilim, ibada, okutya Allah na buli kimu. Kile kintu kyennyini ekikwatagana ne Quran ey'ekitiibwa, because twagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala mu ilim agamba nti hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Owayi abalina knowledge okitegeera basobola okubeera nga benkanakana abo abatalina, automatically abalina knowledge basinga bali abatalina. Mu ibada agamba nti inna akramakum inda Allahi atqakum
kitegeera owange asinga okubeera nga wakitiibwa yoyo atya Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo awo nawo ne tulabawo bwe tutyo nga tugenda mu maaso. Abu Hanifa naye nayogera ku birungi bya Imam Jaafar Sadiq n'agamba nti lawula sanatani la halaka Nu'man, singa tegyali myaka 2 Nu'man ono Abu Hanifa era naye wamazibu g'abaganda ffe basunni yandibadde azikira. Bonna boogera ku birungi bya Shia Imamiya ow'omukaaga Imam Jaafar Sadiq alayhi salatu wassalam. Nga tugenda mu maaso wano waliwo n'omulala Imam Shafi'i era naye wa mazhibu, atandika amazibu ga Shafi'i baganda ffe abasunni. Funa bulungi mukadde wange ow'ekitiibwa muzimu mu shi'erize poemuze agamba nti lumu yayingira mu nju ya muwala wa Imam al-Hasan alayhi salatu wassalam, katu yali nga amuadressinga n'agamba nti ya ahal bait ar-rasul hubbukum faradhun min Allahi fil Qur'ani anzalahu yakfikum min azmil fakhari anakum man lam yusalli alaykum la salata lahu. Agamba nti abange mmwe abantu b'enju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama okwagalwa kwammwe faradhun min Allahi fil Qur'ani anzalahu, kiri mu Qur'ani Katonda eyo gye yassa. Kati nga wetulaba Suratu Shura 23 nti Katonda yafuula okwagala n'okugubira balbeiti nga teweesalirawo, yakifuula wajibu. Qul la as'alukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba, yakifuula wajibu edi okwagala abantu b'enju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Naye teri aya ya Qur'ani yonna nti tuteekeddwa okubeera nga twagala basahaba bonna wadde nga faini bawa Nabi bai'a bawa Nabi bai'a Suratu Fatih aya 18. Ne Allah agamba nti yakyuka n'ava ku bai'a gyawadde Nabi agenda kubeera nga mupanishinga no yalemereka agenda kubeera nga muwa ebirungi bingi mu Suratu Fatih aya 10. N'okyo tutegeera nti basahaba bali abamu bakyukanga ne bava ku ndagaano zaabwe. Naye balbait oyagala toyagala oteekeddwa okubeera nga obagondera era okubeera nga okola ki, obasomako na buli kimu nga bano ba imams webasomako. Era neeri aya gye twalaba mu Suratu Nisa aya 59 atii'u Allah atii'u ar-rasul wa ulul amri minkum, kugondera Allah ne rasul n'abo bali mu buyinza. Ibn Abbas waabuuza nti faman ulul amri, nti be baani abali mu buyinza mu bitabo Ikmaluddin ne ya Nabi ul-Mawadda abanyala b'imam ababa Shia Imamiyya 12 okuva ku Imam Ali pa ku Imam Muhammad al-Mahdi. Wana Imam Shafi'i agenda maaso agamba nti ya ahlul bait ar-rasul, ya ahlul bait ar-rasul hubbukum faradhun min Allah, abange mu ahlul bait okubaagala kiri wajibu, faradhun min Allah okuva wa Allah fil Qur'ani anzalahu, mweyo Qur'an yakka mfuna bulungi wa Allah gye yassa. Yakfikum min azmil fakhari anakum man lam yusalli alaykum la salata lahu, kibamalira olw'obunene bwammwe n'ekitiibwa kyammwe okubeera nga omuntu aba tabasalidde mu sala Katonda takkiriza eyo sala. N'olwekyo Imaamu Shafi'i nga bwe tumulaba ayogera ku bulungi bw'aba ahlul bait alayhimu salatu wassalam. Tulabye wano noono Imaamu Malik naye ayogedde ntalabako omuntu alina ibada, alina ilimu, alina buli kimu, okitegeera teyalabako muntu basharan, teyalabako basharin, teyalabako basharin afdal min Jaafar Sadiq, asinga Imam Jaafar Sadiq, kitegeera fadlan mu birungi nga ilman mu ilim wa ibadatan ne mu ibada n'ebirala. Lwekyo Imam Jaafar Sadiq yali asinga nga wetulaye mu Bihal Anwar volume 47 page 28 n'ebitabo ebirala. Ne tulaba wano nono Abu Hanifa mu bimu nga yogera kagamba nti lawula sanatani la halaka Nu'man bin Thabit, singa tejali myaka 2 oyo Abu Hanifa jasoma ku Imam Muhammad Bakiri tata wa Imam Jaafar Sadiq ne Imam Jaafar Sadiq yennyini, singa tebasoma ku myaka 2 bandibadde bazikirira. Nga nfundikira mu Suratu Zumar aya 9 Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, owayi abamanyi n'abatali bamanyi benkana? Nedda. N'ekyo omusomesa tasobola okubeera wansi wa student. Omusomesa yabeera ku top, student n'amugoberera. Imam Jaafar yabeera ku top, ba Anas ba Imam Malik ibn Anas ba Abu Hanifa Imam Shafi'i ne bagoberera. Suratu Yunus aya 35 Allah subhanahu wa ta'ala
n'atugamba nti afaman yahdi ila alhaqi ahaqqu ayyuttaba aman la yahdi illa ayyuhda. Owaaye omuntu aligated gwe basomesa okubeera ng'atuuka ku mazima onfuna bulungi, ali waffe okubeera ng'agobererwa, oba oyo amusomesa okubeera ng'atuuka ku mazima yateekeddwa okubeera ng'agobererwa. Kitegeeza nti omusomesa w'ekituufu lubeerera luteekeddwa okubeera nga twekwatako iffe abagoberezi. N'olwekyo gwe omugoberezi tosobola kubeera ku top otandikewo n'amazihibu go nga ba Imam Malik ibn Anas, ba Abu Hanifa, ba Imam Shafi'i we bakola. Bateekeddwa okubeera nga just babeera mu bayizi abasoma kuba ba imams baba Ahlul Bayt alayhim salatu wassalam. Twegayira Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atwongera okumanya kwa ba Ahlul Bayt, tubeere nga tubategeera, tubeekwateko nga bwe twalaba nti ekiraamo kya Nabi Muhammad kyali inni tariku fikum athaqalaini kitab Allah wa itrati, nti yali Qur'an ne ba Ahlul Bayt. Qur'an nga teyasobola kugitegeera okugjako rasikhuna fil ilm nga binkidde mu knowledge baba Ahlul Bayt alayhim salatu wassalam. Nga ne Khalifa Abubakari wagamba kitegeera nti laula Ali ibn Abi Talib la halaka Umar la halaka Abubakari la halaka Abubakari n'abalala, nti singa tiyali Imaamu Ali kubeera nga bataasa nabo bandi badde bazikira. N'olwekyo Imaamu b'Abashiya 12, Imaamu b'Ahlul Bayt 12 okuva ku Imaamu Ali paka ku Imaamu Muhammad al-Mahdi, abasiraamu bateekeddwa okubeera nga beekwatako obutabula. Afunye ensobeera ng'osharingira omulala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.